wamuna benjuyo bonna kadde waffe Supreme Mufti Ssebo ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda wamu n'omumyuka n'obukulembeze obudde embuga Maama Nabagereka wamu n'enju y'abeene Ssebo omulangira basajja wamu n'oli olulangira abakulembeze kuva mu gavumenti ewakati abakulembeze b'opposition abakulembeze mwenna bakungubazi bannaffe mwenna Bassebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde wange Mbuga wadde nga banyanjudde nga akulira oludda oluwabula gavumenti naye amazima amatuufu ffe tetuwabula gavumenti, ffe tuli ludda olwagala okuggyako gavumenti. Ekibiina kyenkulembedde naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuyo olw'okufiirwako maama. Mawulire ga nnaku nnyo, tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama era omukwano gwa maama teguddizibwawo. So nga tukusaasira tufumiitiriza obulumi bw'oyitamu olw'okuviirwako maama. Nze ennaku ntono nnyo naziise jjajjange Hajati Aida Kyosimba Onanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15 ne obulumi obwo ng'ate jjajja azaala maama si maama ne obulumi obwo paka kati tebunaggwaawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuviibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti togumazeeko mu ssanyu ne tusaba Oweekitiibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako amugaziize kabuli ye era mweja na Firdausi. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero Allah akunyiga ebiwundu akubagize akwesuubi gwe wamu n'ab'enjuyo n'obusiraamu bwonna tubasaasira era munzikirize ng'ossa omukisa guno okubaagaliza omwaka omupya omulungi ogujjudde essuubi ogujjudde n'okubagizibwa. Tukusaasidde nnyo jjajjaffe wamu n'ab'enjuyo bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanzeege olw'obubaka obwo omukulu agambye leader of opposition, leader of opposition, Honorable Ssenyonyi wali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluvannyuma lw'obubaka obwo njagala okutwala omukisa guno ogw'enjawulo okuyita mukadde waffe Katikkiro wa Buganda ajje atuwe obubaka obuvudde embuga. Ssebo Mbuga Mulangira Lukanga n'ab'enju ey'oku lusozi luno Kibuli. So omumyuka wa Supreme Mufti ne bakadde baffe bonna mu ddiini abali wano, nyabo Prime Minister Maama Nabagereka, bannaalinnya abalangira n'abambejja, omumyuka asooka wa Katikkiro, Sipiika ne baminisita ba Ssaabasajja, omukulu w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka mu Parliament,
Lord Mayor, mwenna abantu abakuŋŋaanye wano olwaleero, olunaku lwajjo twafunye amawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono n'ennyiike nnyingi, era Ssaabasajja Kabaka antumye okusaasira Mbuga n'Omulangira Lukanga naye n'abalangira n'abambejja bonna ab'enju y'Omulangira Badru Kakungulu. Era asabye Mukama abasibe ekimyu munywere. Olusozi luno Kibuli lukulu nnyo olw'ensonga ez'enjawulo. Emu ku nsonga ezo y'eddiini ey'Obusiraamu. Ensonga ey'okubiri lukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga abalangira abakulu kwe batuula, naye lukulu nnyo ne mu kibuga Kampala. Olusozi luno lwe lumu ku nsozi omusanvu Kampala kwe yatandikira, ate lukulu nnyo olusozi luno mu Uganda yonna. Oyinza okufuna ensonga ez'enjawulo oba byanjigiriza oba byabulamu byakukulaakulanya abantu kubazimba. Emyaka egisoba mu 10 ng'olusozi luno lutenderezebwa, naye tilutenderezebwa lwa bugulumivu nti bw'olubeerako olengera ebintu ebirala bingi. Lutenderezebwa olw'emirimu egisinzidde wano negituganyula ffenna. Mu myaka egyo 10 Omulangira Kakungulu, Omulangira Nakibinge bagirinamu omukululo munene. Naye omukululo ogwo ogusibuka awantu emirundi mingi gwesigamuyako mukyala abadde emabega w'abantu abo betula okwogerako. Nsanze wano omukadde waffe alina ebigambo ebirungi byayogera ku bamaama. Nze oluusi njogerako n'abantu abakulu abamanyi ebyawano, era nga ne maama ono tannafa nga bambuulira engeri gye yalabiriramu Omulangira Kakungulu. Abantu abakulu bonna bakimanyi. Ate Omulangira Kakungulu bwe yatugendako, Omulangira Nakibinge obuvunaanyizibwa n'abutwala yali akyali muto, era abantu bonna bakimanyi. Ebbanga eryo lyonna maama ng'awanirira abakulu b'olusozi luno. N'olwekyo bwe tuba twogera ku lusozi Kibuli tetuyinza kwerabira Hajjati Sarah Namusisi ow'Emmamba. Era twebaza Katonda obulamu bwe yamuwa n'amusobozesa okuwanirira abalangira ababiri. Bagamba nti abalangira mu nnyango. Kale tumwenyumiririzaamu, naye ate abo abafunye omukisa okumusemberera nga nze abadde n'ekisa kingi nnyo ddala, era tugenda kumusaalirwa nnyo ku mikolo